Idi etuuse naye afanga kati tusooka wano omugundi wano mu Easter Easter nekimpa reminder tubadde bakyali tukoze ebbanga ddene ku Easter ontwale wammwe nange ku Idi nojje twali mu kyalo ntwale Masaka abayinza okubeera abantu abangi ate omanyi babeera abantu abangi lumu tebinyuma beetaganga kakati family eri moderate weno Idi webadde etuke oli kuŋŋamba mulina oteekateeka kibi kine mwagala emmere baana mmwe naye nze sio se kizibu kubanga liwo twajja ewa mukadde yatuteekerateekera omukyere gwali gunzise mama ngaagala nnyo mikwano gyange abatwalanga baana be and all that mukadde ye ali atya era omanyi bw'ali we nasembayo okubeera yaawe twaliyo ku gundi kweri Idi yali alufitira ali eyo gye twaliko eyo yali ey'ebisolo eyo we yasala embuzi ebbiri yatulabirira kinkoze bulungi nnyo kubanga mutandise okugamba hafi yonna nteekateeka ki Idi eri kumpi muno mwe mwagalira emmere y'abasiraamu sikiinaako buzibu. This brings me to this point emmere y'abasiraamu kaba pasonomu ate mujagala ate kati webuzaabuzaaki ate nze ngenda lya Easter ngenda kuba nsiiba so kati ne bw'otampita wammwe togiteekako nnyo bugundi ne bw'otampita wammwe ngenda kuba nsiiba but singa obukulu I'm going to say this to you because oli kyali wange saagala kugeya mu bantu balala saagala kubaako simaji obiwulira and all that mtuuka ewaka maama ngamba muteereko yaka yali aguze yaka ku simu ye nga nkwata namba nteekeko nkwata simu ye nteekeko namba yaka ku yaka mita abasajja babba unity oteekako ssente n'otuuka nga otaddeko tugambe mufolo nga gumu ne bakuwa unity 5 naye kibakukola naye era ng'omuntu yenna somehow ngenda mu simu ya mama wange ndabe bani bayogera nabo ngenda mu WhatsApp okebera mu WhatsApp ya mama wo ate kati ki musajja wange nti musiniikingako she's my mother privacy ye please she's my mother she's my responsibility mulabirira so privacy ye si kyekikulu ennyo ngenda mukola kibadde ngenda mutta oba kwawukana naye bwakebera balaba ki nga nsanga mu conversations naye ezizo naye nange kyenjogerako kipya tokimanyi nga mugamba ki byeyagala nkugambe bino byewaliyogera naye byewali omugamba byonna nabiraba naye nze munange nakutya era kinnumidde ba nga nze okutuuka nekutuna nti nengane kakati ono omuvubuka obukalukalu bwaliko nga bwawala walaba byebbanga ki byonna bemwali byonna nabiyitamu kati ate yaderitinga nenkutunulira nti ngaobeera onneewuunyisa oli omukyala alina kuba maamawo alina kuba maama wange kubanga maama waba maama wange tuli bamukwano maama alina kubeera maama wange nange maama wange alina kubeera maama wange naye gwe tawuliramu nsonyi bigambo byogamba maama wange byonna bibeera omuweereza mu WhatsApp so weweereza ne bu audio mbadde nkusaba ate nkumanyi olowooza simanyi muno wali oyagala oli omukazi w'edduuka oli atunda amasimu nze kiri kyalo ekyeru ekikazi ekikulu nayitanga simu yange maye nalina akasimu kange kanta wanyu eryanda ate nga yalina kyaji olowooza sikimanyi muno esimu ye yagikuwa nagigula kwefu yabingamba omukyalo oyo yakuwa eyo essimu okwefuladde awulira nyine ebimu byawulira byabikyamu naye nalibadde ngamba munange it is just a conversation mwafuuka ba mukwano naye nkumanyi voice note gyawuliriza nali ngamba maama we nali mugamba ki linga basi ddoboozi lyange tonnekalambirizamu njagala okyuseemu you should respect my mother maama ye wayogeddeko naye sinaba kwogera naye nze kati kuba gwe ntabiro ya buli kimu kubanga mange singa muyimiriramu ne mugamba ebintu I don't want to embarrass her it will make her feel bad just cut off the damn conversation with my mother period banze ndowooza nsosa kwogera na maama saagala mu embarrassinga mama wange saagala kijja muyisa bubi ankati obuzibu obuliwo buli bumu ojjukira olunaku lwe twava ewaka walabye bulungi kyati gye zaavudde gye zaatandikidde waggulu ani yatandika
Maama yatandika era ng'akubuuzako mutuuse bulungi muli bulungi munnange nno oli muvubuka mulungi mbadde nalinga nkuwulira buwulizi naye nsanyusa okuba nti nakulabye waali badde ogamba kale maama naŋŋamba nti simanya akalevu ako simanya kamujjukiza jjoni simanya baasoma naye ebuddo wagirabyeyo kuba naawe obiddamu nasooka nampeereza message nensi naddangamu kale maama naŋŋamba toddamu kumpita maama ate jjukira naawe ogambye nti abaali mu myaka gyezo maama wange gwe maama otomuwulira nendekera mumuyitane maama nemuyita mami munange mpola omami zakinaffe tumuyita mami ngenda okulaba anyigayo kalawo ekyabire kyekyanyongera omuwa ku budde kyokka naaba agamba talina z'amazzi talina za ddagala lya nkoko talina ki n'omuweereza kati ekyamazima nze simadde sirina nnyo kyamaanyi kyemmwagaza nekera sitandika okunyigayo ku kasente negamba bwembanga obugambo bwe mugamba nti maama nno olabika nno mami nno naawe nno okyali kito bwe bundeetera okumpa ku kasente buzibu ki nenze maasina kyemmwagaza naye weewulira byeyogera gemazima lwakuba oludde mukwana abakazi abakulu so yona tiv maama simukwanangako maama ye yantandika nkumanyi gy'olaga era sina kye nali mugambyeko actually yabadde yeyasuse n'okumpita ku yidi nenga nti kijja alabika bulungi gonsange wakange maama nga yampise kwe kwesooka nekugamba pulaani ya yidi tulina ki yampita dda era olina njala kutuusa nkugambe tuba maama tumuyiyize kubanga ayinza okubanga tulabanga akuze naye nga omubiri gukyali mulamu era nga nange omuyiyizeeyo ki tomanya emmotoka gyerwa okukola service envuma ekyuka talya tanywa buzibu kyabadde kimulema yalemala kati ekyamazima okusinziira waliwo voice note yakuba kati bino tuli mu kudibetinga maama oti ebitanyuma naye maama alina voice note nze gye yampeerezanga ayinza okuba yakula mu myaka gwe nno tikkaaga nnyo njagala weesonyiwe maama gwe tokwatibwamu nsonyi nze naawe tuli myaka gyegimu oli omukyala yanzaala ekitegeeza nawe asobola okuzaala kati yankwana nkole ntya yakola ki yankwana yagamba nina akalevu kati nkole ntya wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama